abatulaba balaba Bukedde TV bebaziza nnyo okulaba mwebale goberera Mbozi Omukenkufu mwebale goberera Bukedde TV n'okusingira ddala okuyitako wali ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall ekisenge 152 gwatanaba kuyitawo nkugamba nti oba okola ekibi kiri father kye yatugamba nga ekyasaakiririgo ekibi ekyo kisaana purgatory kubanga ebintu ebiri wali ku Prof Bio Research mazima ddala bw'oba toyitangawo oba okoze ekibi ky'amaanyi kubanga omwaka guno n'ogutandika nga n'ogudi gwakugendako ebintu eby'amaanyi byonna era w'obisanga n'olwekyo ofisa yakadde oyiteko wali ku Equatorial Mall abatamanyi Equatorial Mall eri waggulu w'akatale k'ewa Kiseka awaggulu awo ku Bombo Road awali wali ebimuli byeyali Nankulu Jennifer awo kyemmanga wetuli awo wetukolera awo street number gobuza owa Professor Bio Research oba ow'Omukenkufu oba owa Professor oba otuukawo bulungi nnyo ku Bio Research. N'olwekyo gwe aba azzeeko mu kibuga omulundi ogumu obanga mu mwaka obanga otambula muko olina bw'ogenda okyalira oyitangako awo bagamba oli akugamba nti oyitangayo mwabayitayo mwebalire ddala sina kyamaanyi kyakubawa okujjako enteekateeka ya Great Trek nga bwe mugenda okugiraba Great Trek sitoka tutambule naye gwe yakasooka otwegattako zayogera naawe siri mulala zo Omukenkufu yennyini akyassa Julius Nyanzi okuva mu Prof Bio Research nga bwe nkugambye tubeerawo ku Equatorial ekisenge kiri 152 mwaba tugoberera naddala mu mawulire weekyo eno mu Mbozi Omukenkufu kyabadde kisufu nnyo kyabadde kisufu nnyo ku mukolo gwaffe guba 16 twalabye nga bagamba nti yegokola eddagala ly'engatto okuva mu buto w'ensogasoga n'eddagala erikaza omuddo n'eddagala erikaza omuddo Mbozi yabadde nnyuvu nnyo gwatasoma Mbozi Omukenkufu naawe mu mawulire osubwa nnyo n'olwekyo buli lwakusatu kwata nusu zo 10 ogenda ogule Bukedde nusu 10 lwe anti ze bangulira amagulira amawulire adde simanyi bbeeyi nusu 10 ogule Mbozi Omukenkufu ate Omukenkufu era abantu batandikira ku page 16 ne balaba ebirala ebifaamu ddagala ly'engatto ensogasoga muzitema naye mujje musome buli lwa 26 okukola eddagala ly'engatto oba mwegulire CD Mbozi Omukenkufu eriko nga bwe bakola eddagala ly'engatto kuva mu nsogasoga wanaba abasuubuzi beekandagga walumunga beecwacwana beekalakasa bawoza kimu nti bannaaye ffe tebatukkiriza kuleeta wano ddagala lya ngatto tebatukkiriza waleeta wano manda ga Tiger Sale naye temubonaabona na bintu ebyo ebintu mujje mubiyige mubyekolere mu mbeera y'emu Sunday ewedde twatunuulira ekintu ekyo kyennyini nga ge amamera gafuusa amamera ensi yonna etendereza amamera abatagamanyi gwe mulandiro oguva mu nsigo mulandiro ogwo oguva mu nsigo ge mamera era mwalaba bulungi nnyo wano twabayigiriza okukola amamera naddala omwaka oguwedde agwatamanyi gakola jangu osome buli lwa 26 ku Equatorial Mall ekisenge 152 tusomesa nakola oluba lwa bize maduuka gonna gaggalawo ne begeyuna emisomo ebintu bisufu bizibu n'olwekyo amamera gajjudde 2 twagalaba Sunday ewedde naye olwaleero njaga twogere ku nteekateeka eya Great Trek situka tutambule Great Trek mujjukira abazungu abaava mu Netherlands ne bajja gundi yaabwe neefuna accident omusajja Obala Matthew Diaz we yafuna accident n'akola olugambo nti in Africa nsufu ne Vasco da Gama we yajja mu Portugal n'asibira awo ku East African coast awo Zanzibar Pemba awo ebizinga ebyo
ne bateekawo Zenji Empire mwasomera ddala mu bintu ebyo mubijjukira kati ne kino bwe kiri nti abasajja abo bakola kye bayita trek ekitegeeza kutambula nga bwe mulaba Sundowner twasula omusana mu November w'omwaka oguwedde ne kati twogera ku Great Trek kati njagala tutambule. Yes, Great Trek situka tutambule yenteekateeka gye mbaleetedde omwaka guno mmwe bannayuganda. Enteekateeka eyo yakubaddiza anti okuddiza guba mu mwoyo nga kitegeeza kitya kiki ekiri mu Great Trek. Great Trek yeeno mwalaba bwe nabayigiriza okukola amamera emirandiro egyo n'embalaga ensaniya ze weetaaga okukozesa ne dryer gye weetaaga okukazisa. Ebintu ebyo byonna abigula anti bya kakadde. Dryer ya $50 ey'obwekkalizo ne kulizo stand eri $50 ke kakadde. Bw'onajja n'obigula tugenda kuddiza eka namba ya stevia. Tugenda kuwendo kwa 1000 nga zisimba eka namba. Kitegeeza naawe tuba tukuyambyeko okutambula nti tukusika omukono waliwo obadde osigaliddeawo naawe tukusika ne tukugjawo mu mbeera ya situka tutambule. Oba ogudde va kugana amazina ga South Africa simanya nfaamu. Ebintu ebyo nabiranga babizina mu parliament kati tewali kufaamu kuno kutambula buki kutambuzi. Tugende mu maaso. Kitegeeza nti okuddiza bannayuganda kyekyo amaguzi abatamanyi stevia. Ono yende kwa stevia muddo guno guwoma emirundi 2 okusinga sukaali wa bulijjo. Singa Uganda yonna yali yalima stevia singa ngagga nnyo singa katuli mu middle class nolaba tukyazina eno mazina amagunju wansi. Sene ekyatuzinyisa amazina. So mu mbeera eyo sukaali ono kanakakola kawooma emirundi 2 okusinga sukaali wa bulijjo. Dukana kugamba nti ensi eno tugiryako makoola kaneeriire. Nga sukaali yono ogwe muddo gwa sukaali abazze nga batugoberera baba basooka okutumanya mwatumanyira ku stevia ono sukaali w'obutonde era nabanyumiza emboozi ya stevia ngeri gye namunoonya wano ng'abasajja bali b'enkugande ba Vasco da Gama ba European Explorers bajjanga banoonya emiddo egy'amaguzi egyo ne bagitwala mu herbarium zaabwe. Herbarium kye kintu kimwe batereka oba ennimiro mwe batereka emiddo egy'omuwendo ne bagikuumira awo. Ebyafaayo byonna ebigikwatako naye nanoonya kubanga mu Rwenzori area eyo stevia ono alabika yaliyo era nga bakugamba waliwo obudde obuwoomerera nga womanyi ffe nga engeri gye tutakuuma bintu byaffe. Bwegityo ne gigenda kati America baafuna ku muddo guno naye nga n'aba South America be bayita ba Red Indians baguyina. Kati nze kye nakola omuddo guno ne ngutumya mu America. Nalina mukwano gwange ne mukubira akasimu era ne muwandikira ne email. Myaka gyetoolodde gigenda mu myaka nali mu senior 6 nali nakagenda ku university myaka giringa 7 emabega. Ne ngutumya ne mugamba fuwako potassium solution naweereza akakoola wano tekaawotoka. Nenfuna amazzi g'okukiddo ekiddo kino ekyokumazzi nalabya ab'ennakawanga mwekalakaasa ne mutamanya nti ekiddo ekyo kibugagga muvaamu ekigimusa ekiyamba ebimera okufuna emirandira n'okukula speed era ekiddo ekyo muvaamu iodine ayamba ku bantu abalina goita oba eddokooli era kiyamba okuvaamu biogas wamu n'okuyamba obutiko obutawotoka era nga kinakozesa nensulamu akakoola era nammwe abajja batugoberera nabalaga engeri gye twakozesa ekiddo okukuza amamera kyekigimusa kyetufuuwako water acid. Kati okwendo kweno bwe bugagga nzize njikubisaamu emirundi mingi emboozi sijja gigendamu naye olwaleero ngenda kubaddiza endokwa 1000 buli munnayuganda asimbe stevia. Tujja kuba tulaba maaso awo mu programu ezinaddako emigaso gya stevia naye nga gwe alina obulwadde bwa sukaali stevia mwekwate. Gwe alina pressure alina kookolo kubanga batugamba nti obutafaali bwa kookolo bwagala nnyo sugars ebiwoomerera naye ate ono ekiwoomerera kiragala
kye bayita chlorophyll nga bw'olaba nti omululuuza gukaawa kiragala w'omululuuza aguleetera okukaawa ne kiragala wa stevia aguleetera okuwooma awooma emirundi 2 okusinga sukaali wa bulijjo. Kintu kisufu nnyo kino ekya stevia mu mbeera eno eya Great Trek kigenda tuyamba abantu osimba wano endukwa 10 oba osobola okufuna omukebe guno mu myezi 4 kati sukaali ono oba ogobye sukaali biri ebirala byonna ewaka ate nga kikuyamba okulaba ng'owangaala. Jjukira kino kya butonde okwata bukwasi makola n'ogakaza n'oteeka mu kinu ne weekolera sukaali w'obutonde ate mwabajja ku kotolyo n'ogulayo guno omukebe ebbanga lyonna mbadde mbawaayo endokwa ya bwereere naye kati olwaleero nsazeewo mbawe eka namba gw'anaagula ensanya z'amamera ne dryer ate nga tetukomye bukomye awo tugenze ne mu tekinologiya nga bwe tunaabalaba eyo mu maaso akola sukaali ow'amazzi oteeka amatunda 2 mu caayi ne weenywera kakitegeeza gwe abonaabona n'abaana naddala mu holiday abaana banywa sukaali abaana bali fani akwata ne sukaali oli n'amuteeka mu nva n'afuna omuyembe n'asiigako sukaali naye kwewala ebintu ebyo byonna omuwono obukabuka ono muka nnyo ate nga ajja tuyamba ku bulamu kubanga ye talina kemiko yonna abalumwa enkalamata abalwadde ba sukaali n'abaagala okutangira endwadde ezo.